Uganda wano waliwo abawala ba mirundi ebiri nga mukama abawadde ekisa n'amagezi okumanya nga baali bagezi nnyo bavumbula nti waliwo obugagga obuli mu Bakadaama eyasookera ddala ng'akuŋŋaanya ssente mu Bakadaama n'abakolera emidaala n'obuduuka nga onagamba ng'alinga bayinvestingira ssente zaabwe. Kadaama aweereza ssente ne bamusasulira renti ne bamukolera edduuka ne bateekamu ne sitooko ne bamugamba edduuka lyo liiryo ye n'abasasula n'amusasula omuntu kati Kadaama aba asobola okuweereza emiliyoni nga 2 oba nga 3 ne bamukolera ekintu ne bakihandinga ova ne bamugamba kiikyo kikyo naye teweerabira nti baali bakutta omuliro nga balina Bakadaama bangi kuba Bakadaama ebiseera ebyo baali emitwalo nga 10 kati bw'obeera ne Bakadaama emitwalo 10 buli Kadaama n'asobola okuvaamu bw'obeera ne Bakadaama emitwalo nga 2 ne tugamba katuggyeko Bakadaama abakkiriza obbakolera ekintu ekyo halfway emitwalo 10 Bakadaama emitwalo 10 buli omu n'aweerezayo miliyoni 2 bwe buwumbi bwa Uganda ebikumi ebi 200 billion Uganda shillings 200 billion si miliyoni obuwumbi ebikumi bimeka 2 ye potential gye baalina naye ono olwakola n'oli n'ayingira n'akola twaddamu okubalaba nga beekuba bikonde kati nze ng'omusomesa wa bizinesi nabalabanga ku live zaabwe nga beemenya nga mpulira bubi neŋŋamba obamba samoninga enjogereko gye bali naye saagala kukwata mu masannyalaze nga sinza asasula umeme nenkireka ne beeyuza tuyinza okuba we twogerera baakitano kitanga bizinesi baagivaamu baali beerangira baali beerwana kati ne batuuka ekiseera nga babuusa ate ne bakasitoma oyo yabasedde laba bino kati nze nsobola obijja wali kati ekintu kye baalina baali basobola okuva mu kukola amaduuka ne batandika obbagulira amataka ne batandika okubazimbira amayumba mubeera mu busiriivu naye ekintu baakitta